ensunsuzi kakati esebo ntegeddeko nti ku stretcher wano nga ku spear otyo abasirikale basimbye parade oluguudo lwo lubadde luggaddulwa ku stretcher abange mu kiseera kino era bw'obanga okozesa oluguudo lwo olina okwegendereza kubanga abasirikale we bali bangi bagezaako okuba nti beeteekateeka okwolekera ebitundu gye balina okuba nti bakuuma obutebenkevu ku stretcher awo munnayuganda mpuliriza oluguudo lwawo lukyali luggale so bw'obanga otambula overside zeeyo oba togenda kukozesa oluguudo lw'okusipiya munnange wali badde oyiya amagezi amalala okulaba ng'otuuka mangu ku polling station gy'ogenda okulondera oba ne ku mirimu gyo then ekirala muganda wange Nsereko wagitaata njagala waliwo ensonga wano enkulu ddala kubanga twabyogerako tuze tubyogerako ensonga y'obuuma buno obubigundi buno bubayo obwo obukakasa ekinkumu ky'omulonzi biometric machines kaakati ate bina gyali ogamba bukola bina beibe wanjisabo mu ddakiika emu ensi gitegeeza ebifa ku buuma obwo nkyali wano ku bukoto wano neera nga abantu bo webali bangi tunaatera okutuusa saawa tuli mu saawa 2 dakiika 2 ku ssimu yange neera nga abantu 10 webali witnesses kati batandise okuwandiika naye nga wetwogerera bw'obuuma tebukola enkedeko n'aba representative of electoral commission wano ku polling station eno ya Prodel Primary School Bukoto 1 bagambye nti wonna district yonna Kampala so that's why yange nkukubiddeko okubuuzizala kituufu bonna ndagende ba agency nga bakubira balamu ne bagamba obuuma tebanabukawo so tuli wano waliwo ate waliwo ennyambuse ne boogera ekigambo temulimu SD card ate bagamba n'okugamba tebukozesa internet kati tumanyi lwaki tebanabuggulawo ng'ate okulonda batugambye kutandika ssaawa emu so it's now 20 minutes past 8 o'clock obuuma si buggule abantu we bali witnesses 10 baba registerinze abantu abasinga wano balina obukonge bwabwe because njogeddeko n'aba electoral commissions like the representatives wano ku polling station bagamba nti kasooba nga tolina national ID at least olina okubeera ne ka voters slip then bw'oba tobirina byombi wakiri olina okubeera ng'oli mu register kati abantu abasinga bambi abakedde baagala baddeyo eka naye kati yolekeze ku mashini wali yoleke atate plan B tewali obumashini bulina okukola kale katwongere okulondoola ensonga eyo tulabe kikudde ku ki ne mu bitundu ebirala nga bagambye nayo tebukola katutuukeyo tulabe kale tweyanziza ssebo kale bina beibe Ssebo Nsereko obwonga kumanya Mubaraka Munyagwa gy'agenda kulondera mbadde nsaba owulirize Jojo kwali Jojo wange bande banda bakuwulira ndi wano ku Broadway wano ku police station ne wano ku primary school okulondako okugenda mu maaso ebyokwerinda weebiri abantu webali mu bungi naye ekisinza okubatabulamu nti ebikonde enamba eziriko ate ziri mu batabulamu layini nti babuzibwabuzibwa wa we balina okuyingira ewatuufu ng'ate abantu tebagezezaako bayisizaamu wa we balina okuyingira ekizibu kyokyo kiriwo wabulayo polisi eyongera okujja mu bungi n'abamu tubalabeko nga balonda wano abasirikale ba polisi be balonda baawano nabo tubalabyeko nga balonda wano ku Kawempe ku polisi yes kale jo wano tujja kwongera okwegasako mu Kawempe otubulire embeera nga bweti kale Jojo wandisebo munnange President Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party tubulire ebyonfaako of course olunaku olwaleero nga bwetumanyisa nti ligenda kuba nga tulonda president abeera omu ate era ne bamembers aba parliament olunaku olwaleero president era nga yakwatidde ebendera ekibiina kya Common Man's Party omukulu Mubaraka Munyagwa Sserunga agenda kuba nga alondera Makerere 2 Community Center era nga asuubira okuba nga
alonda akalulu ke ku ssaawa 4 ez'amakya ga olunaku olwaleero. Ate era nga embeera eri mu Katana Luweero erina polling station eziwerera ddala 4 era nga ssaawa zagenze okuweera emu nga Electoral Commission yatuuse dda okuba nga ate etandika emirimu gyayo egy'okuba nga erondesa abantu era nga wano kulonda kwatandise bulungi nga abantu bageze okubeera ssaawa 1:7 olwakubanga bw'omanyi nti etteeka erya Electoral Commission nti abantu balina okubeera 10 ababeerawo nga abajulizi okukakasa nti obululu bubadde tebusomoloddwa, ballot boxes zibadde zikyali sealed ng'era ne baba bagenda osuula obululu temubadde kapapula konna bano babadde tebannaweera wabula oluvannyuma bagenze maaso ne baba nga baweera era okulonda ne kutandikira ddala mu maaso era nga kubadde very peaceful and calm tewabadde obutabanguko bwonna ng'era n'ab'ebyokwerinda atwabadde nnyo byakutiisa kubanga nti waliwo heavy deployment era wetwogerera okulonda kwatandise ddala bulungi wabula ate yo Embaale ku polling station eyitibwa Malungu essaawa zigenze okuweera emu n'eddakiika nga 37. Electoral Commission yo ebaddewo okubanga etandika emirimu gyayo wabula abantu babadde nabo tebanaba kubanga bawera abo abagambibwa mu tteeka 10 okubanga babeera nga abajulizi nti buli kimu kirina okutandika bulungi okusinziira ku ballot boxes ate era wamu n'obululu obugenda okubanga busuulibwamu nti tewali buzibu bwonna. Embeera ebadde awo wabaddewo mixed emotions, abamu babadde excited abalala nga bali awo wabula yo Embaale embeera y'obudde nga bweyimiridde omusana gusobola okuba nga gwoteza ddala abantu era nga wetwogerera gwamerukira nga era mu kibuga Kampala wabula okubanga mbategeezaako abawuliriza batumu 3.3 Radio 4 ensusuzi nti bo ebifo by'ababaka aba paliamenti ate ebigattirwako kwabo abali direct ebyo waliwo before additional members of parliament seats nti bo babeera nga bagatiddwako kugatibwa kuliko elected women representatives ezo ez'abakyala ku district ne wabeerawo ne elected youth representatives bano nga be bavubuka abo bo babeera 5 abakyala ababeera 146 wabula ng'ate omulundi guno abanominatingibwa ku kyababaka aba district omuwendo guli 640 ate era nituweerako ne elected representatives for persons with disabilities abo abantu abaliko emibiri gyabwe egiriko obulemu so ng'ate ne tubeerawo ne ba workers representatives wamu ne elected representatives for older persons abantu abakuze mu myaka so ng'ate era wano abakiikirira amagye ga UPDF elected Uganda People's Defence Forces representatives nabo bagenda mu parliament era nga kugase ne ba ex-official members nja kubanga mbategeeza ebirala nga obigenda maaso naye nga sofa amata g'olunaku olwaleero bwebityo webiyimiridde olunaku olwaleero. Okay, Jejo webali nnyo balire ddala byonna byotutuusizzaako mu bitundu gy'oli. Bwana wange Nsereko. Wanje munnange. Njagala okutegeeza bannayuganda nti okulonda nina wano polling station gye ndiko wano ku Tinga Primary. Okay. Mabega wano ku church wano. Wano baliraanwa baffe wano. Ndaba nga waliwo polling stations eziwerera ddala 5. Okay. Naye tewali n'emu egenda mu maaso na kulonda ssaawa zino zigenda kubeera ssaawa 2.5 bannange abantu mu layini mwebali bagezaako okukakasa nti mu kalala z'abalonzi mwebali otyo ngezaako okuzuula ekituufu ekibalemeseza okutandika okulonda sinnakitegeera bannange so njagala okutuukirirako okubamu ku bantu b'endaba abatudde wano bambuulire ddala ki ekisibye okulonda wano wendi tuukawo tukimanye ndabira ddala ng'abantu basobeddwa eka ne mu kibira abantu bibasobedde
bakedde ne beerekereza byonna mu mbejja Joyce Ndagire tebandeke ndaba wanakoonako alabika nga alina akaliwo naye njagala nsooke nkakase ku biri wano at least okumanya enteekateeka nga bwe ziri. Mpuliriza ku Radio 4 ndi wano ku Ntinda primary mu Kisaawe abantu bateekeddwa okuba nti balondera naye process egenda mu maaso abantu balabika nga bakyasooka kakasa amannya gaabwe bamunkalala mwebali naye nga kwokulonda sayini eziriwo ziraga nti tekunnaba kutandika abantu tekannaba kutandika kutiikinga bululu ensonga entuufu njagala kulabako okubamu ku ba agenti sebo nkulamusiza taata ndi wa mawulire enkola ne Radio 4 abantu bandyagala okumanya okulonda kutandise oba tekunnaba. Polling station yaffe kate bannaba kutandika bagamba nti bagenda kugulawo akuuma kiwaliwo official ina okugenda ateekamu eky'enkumi then ne baleka batandika batyosinata ekisibye okutandika obuuma tebunnaba yes waliyo ina kiggula waliyo ina oteekamu eky'enkumi bakiggula avaawo oyo tebannatugamba kanfune kwona nga pulezidenti ate waliwo gwe watadde mugundi eno aitini Uganda kwa mugalako omulaga nti teriiko kitegeeza ko bakakola kikalaga oba bakakola kati batugamba oba terina gundi akakongo okugenera aki ne IP naye kati oli akolaga nti bakitaddemu eganye kukola kati abatalina okulonda. Okay, Buganda wange Nsereko. Sebo! Hello? Kakati ndowooza kyenzudde ekimu ku bikyasibye okulonda ku polling station zino eziri 1 5. Sebo! Obuuma bufu! Banga obuuma bantegeeze omuntu alina okuteekamu ekinkumu ekisooka kalyoke keggulewo naye omuntu oyo simutegedde oba avaawa era yaani. Afaanana atya? Simanyi bw'afaanana simanyi bwe yakula naye nga baga nti waliwo omuntu gwe balinda agenda okuggulawo obuuma bweera active bwe nga bukola bweera activated so obuuma bwe bukyasibye okulonda wano ozeera kyekizibu kyekimu bina beebe kyatugambyeko mu bitundu by'ebukoto wali ku Frobel. Yes, so kati ndowooza obuuma bwe bukyaleesa obuzibu okuba nti abantu batandika okutiikinga obululu polling station wano batannaba kutandika bannange saawa zino zikunukkiriza okuwera saawa 3 naye ng'abantu bakeddewo ku saawa 12 tebannaba kutandika kulonda bo bamaze okwekakasa nti mu nkalala z'abalonzi mwebali yeetaagisa okulonda babirina endagamuntu bazirina obukonge babulina naye ekyabasibye ye bwe buuma buno obukakasa ekinkumu nti waliwo omuntu alina ekisumuluzo ky'obuuma bulyoke butandika okukola tannaba kulabikako bannange tannaba kulabika so kaakati awo Kajamponi abalagadde mu gwa okulonda kulina kukoma saawa 10 essaawa 2 ezisooka zikongose ng'okulonda mu polling station ezimu tekunnatandika tumanyi obanga extra time eyo banagituwa gye tufiiriddwa naye nga boba agenti batuuse dda weebali mu bungi naye okulonda tekunnatandika wano ku Ntinda primary bannange so ngenda kuddira mu ddakiika eziddako nkuwe omumbejja Joyce Ndagire tebandeka atubuulire gyali yakedde biri bitya ate ne mu bitundu ebirala tugenda kutuukayo. Amiina ssebo tweyanza nnyo tweyanze nga bange mubiwulira aba temubiwulira obuuma buno bu biometric machines oba okuteekamu ekigalo mbu waliwo alina okujja ali special n'ekigalo kye naye omuntu oyo afaanana atya aliriddawa era ekibuuzo kiri kyetaagisa ki okuva wali okutuukawo ku polling stations ez'enjawulo agende nga bw'ateekamu ekigalo kye ekisumuluzo abange Uganda esalawo 226